Go to some parliament yawa. Neku masaka kudisola na agenda. Katesa parliament number. Ebikali abantu ndabikugambye biri. Olwano olwonya kambako. Kakati wali wabasimu n'abagezi. Oyine envire enkole enkate. Namere sipo singotegeera. Stupid. Toda wano twasamira mu Ensonga. Bobo gena manyira futi katikena kuwa woja. Kya mutugamba banamere nawe. Akora musente. Abaho ekigambo kiri presidential advisors presidential advisors. Ebigambo tobimanyi bireke. Nze nasuubidde nti abantu nga bwe bajja kubaawo. Olowooza nti nazze ku live eno okimanyi nti abantu nga bwe bajja kubaawo. Tosobola kuntiisatiisa. Bwe bw'oba oyagala omuzadde yenna gw'omanyi ng'omwana yamuvuma genda bazaale mu gwe toyagala kuzaalibwa baminisita genda azaalemu ggwe. Tamale Mirundi Junior, I want to conclude my submission and move on to my work. Tolina byotugamba gwe namye tolina byotugamba. We are not here to listen to you. Ebyo bigambo ennyo nyamba. Kumanya ate saagala kumanya raping abaana bo kyoboolaba naawe okugamba nti omwana oba bamutyakubanga niye wakwata. Omusajja omukulu ng'akogamba otya nti oba bamulya bamagulu. Junior, embizi ezaasama bwe koza just tebasobola kutiisatiisa muntu. That's the best one. Okwasama bwendo the best one. Enjoko ye yagaziwa emyuma kyoboolaba yakuzaala omutuufu mulinga muyembe. Kati gwabanga yatuukira naawe oyinza okuvuma abantu. Toyinza kutiisatiisa muntu yenna. Junior, I want to conclude my submission. Batiisibwambwa era mumanye nti abatiisatiisa Hajjat yakuba namba ngateeka. Nze batiisibwambwa I am not. Kane tukakane. What do you expect on TikTok? You expect Tima Junior n'abasigadde. Amateeka era mutambulire wansi w'amateeka. Junior oyo bogasiwo naawe. Ani gw'obulira oyo bogasiwo? Era simuwulira ng'okubanze soogera na mbizi. Ebigambo byange okubitegeera olina okubanga otegeera nnyo ate mmwe temutegeera. Nze ebigambo byange okubitegeera olina okubanga otegeera. Nga sayidi gy'ogwako y'abategeera. Nti ndi ku live ya Junior ate Junior okumpita yeebuuza ku kwe gwamuzaala. Nnyoko baazaalako baawula ku Junior. Ne bagenda otiisetiise nnyoko. Genda otiisetiise mutami nnyoko wenna oyambadde sweta tolina saati. Oyambadde sweta oleekaanirwa. Mawakotamiro oyambala masweta. Nze toyinza kuntiisatiisa. My friend, I matter to people who matter. Simatariza kumbisinga kuba tolina kyoli. Nze sitiisibwatiisibwa yo a nobody tosobola kuntiisatiisa. Nze nobody tantiisatiisa. Tujja kuyimirira n'omukyalo oyo mpaka ngafunwe. As simple as that. Temusobola kutiisatiisa mukyalo. Nti ate nange muntiisatiisa. Who is giving it to you? Ani agambye nti nazze wano kuwagwa advice. Genda oyasomire nnyoko. Obwongo olabika wabwerabira mu magulu ga nnyoko genda obuzuule. Mukebero akubbiza obwongo bunze saagala kumanya. Tuli ku kya justice yatoyinza kugoba ku live eno kuba ya Junior si. Ojja kwasama omwenge kugweko oddeyo onywa omulala wala gy'onywa omulala naye nze tosobola kuntiisatiisa. Tosobola kuntiisatiisa wala gy'ojja kumunywa akugweko onywe omulala but you cannot defeat. You cannot toyinza kuntiisatiisa gwe kitaawo yaani. Kitaawo ani amumanyi. Nze sikumanya ate saagala kumanya era wabadde onneeyanjulira ne nkugamba saagala.
namere kwa mazi ngakwe yanjuli sagala nyoko ye mazi buli kyovuma abalala manya nyoko ye Nyoko ye malaya. Nyoko ye malaya. The cities what is Wambizi. I will stand for Hajjat and she will get justice. Seeing that the cities what is Wambizi. Tudde mu office yange otudde mu lodge watamiriddeeyo Aminan office it's business hours gwotamidde oyambadde sweta oyogera ki otamidde oyambadde wasoma ki what did you learn wawoza musango ki baloya bansereko balodi meya tuwamanyi wasoma ki wawoza ki my brother kakana relax sagala weteke ku pressure eno ku TikTok to subira ba barista ba professor baloya if you want to practice law ogenda ku Buganda Road when you come here you wait for me simple. I'm always here. Barista, the floor is yours. The floor is yours. The floor is mine. I want to take this opportunity to condemn. Uliriza kantesa na muruzungo yo namere no mulageti no bayogereramu fe twasoma. Ajja kulegogogo omutwe ogumulinga ejinja lyokumalalo. Ajja yasamirira wano. Listen very carefully. I want to take this opportunity to condemn what happened to Hajjat at Nasa Road. That was very wrong. We condemn it as civilized people who are always under the law. We condemn it. But the fact that Hajjat brought the issues into media, we are here. Everybody has his own opinion. You brought them issues to media. Now the media is crucifying you. Now you're regretting why you brought these matters here. You would have captured these matters and try to resolve it in your family members. Mwana yabitibwa live ya Junior. Wa Junior wali ebitibwa. Oba ononya kambaka jamu kijikuwe. Mukyala nammere wa masindika request. Muteke kuzi. Ata sindike. Bwata sindikira ajja kulaba. Bwata sindika jatulira. Omanyira nsereko ayina diguli ateseza Kampala yonna goteseza ani. Katika nkubulye Junior, for the past 10 years I've been around. Tewali member of parliament ali more decorated kusinga nsereko taliyo. Timosirika woye wamulesa ateseze oba yono gwe balese. Yeye. Ndabye ngo omulalu. Yeye. Ndabye kifaananyi kirala mugunize ntiddemu. Oyo. Honorable maliriza. Junior. Yes. Omanyi ebisiyaga byajja. Ebisiyaga bwe bijja tulina abasajja nga gwe n'abasajja abalala bomogomba abakazi nga bo beegomba basajja bannaabwe. Kati omukulu oyo alabika abambi yeegomba nnyo nsereka alaba kyakabi nnyo kya kitalo nnyo kyayogerwako. Ajja kumwegombera walala naye si wano tujja kwogera ku muntu no one is above the law. Abadde aleekaana nga navuddeko n'olwekyo asirike ze malirize my submission kati ayinza okugenda mu maaso n'okuleekaana kuba obudde alabika alina bungi. Junior muzeeyi Tamale Mirundi gwe musikaawe ku social media wadde nga muyisangamu eggaali ne muyomba.
So nze ndowooza omuntu bw'olaba omuntu yenna ng'ayombye ne taata we mpuliddeyo abaasama taata wa gundi oyo yavuma taata we gwe ng'ogenda nga bazaala mu ggwe ekintu kyangu nnyo ng'okwata kkubo bazaala mu ggwe kubanga ffe abantu abamu twasukka ku levo ezidisikasinga taata yaani ani yaani wabula tudisikasinga gwani n'olwekyo nze sijja kwasaamirira nnyo na abantu buli omu ali gifted mu kyamanyi bambi nsereko ayinza okuba nga oyo ye looya yekka gw'amanyi wampulira aleekaana nsereko alina diguri looya famire gye ziringa diguri za lo kya bulijjo biringa bikopo by'amazzi nga ziyikanga mazzi so nsereko oyo ayinza okuba nga gw'amanyi nga looya yekka naye nga balooya bangi just namere looya so ko balage junior ekifaananyi kiikyo nga ndi ne muzeeyi ku graduation ye tewaliyo ku graduation yange junior uyo nga ndi ne muzeeyi Sempijja taata wange ku graduation bambi abaho alabika ayina ebizibu bye naye nga nzirayo ku point yange era nga I conclude by saying ogumu ku musango eminene abatiisatiisa Hajjat n'abamuvuma gye bamulanga bwe butasirika Junior ebintu bino biri mu maka mangi nnyo eby'abantu okukozesa abaana bakojja ne bakwata abaana bataata ne bakwata abaana gundi ne yeebaka ne bba wa sisita we ono n'akola ki naye ebiseera ebisinga abakyala ababeera nga ba victims babagamba nti sirika era omu ku abo abasajja babadde baleekaana agambye nti yalina okusirika ayogere ne nazaala we ayogere ne bamasheeka. Unfortunately, Penal Code, the Penal Code Act, etteeka eritwala emisango gy'e Uganda, defilement, likugamba mulupa ku poliisi. Era bwe kizuuka nga naawe omuzadde akitegeddeko nti omwana baamukutte oba baamukozesa n'osirika, naawe bakukwata ogwa conspiracy. Ekyo abamanyi amateeka bakimanyi oba ogwa abetting a crime, nti wabikiridde omusango. Hajjat Zuura kye yakola okuvaayo aloope emisango gino gikwatibwe mu mateeka, amateeka kye gasaba. Abakazi bangi babagamba sirika bikkako omumwagwo, toyogera ye ng'oyogera ki? Hajjat Zuura emiggo egimukubwa tegimukubwa nti lwakuba ayina ekikyamu kye yakoze, gimukubwa lwakuba she refused to die in silence. Yagaana okusirikira sitaani ono ajjudde mu bifunga bingi. Abasomesa bakwata abaana mu masomero, ba HM ne bagulirira abazadde nti nedda essomero lijja kuweebuuka. Era abazadde abamu ne batendebwalirwa ne basirika. Defilement cases junior ze zimu ku cases z'osanga ku poliisi nga zirimu negotiations. Kizibu nnyo okulira nti defilement file oba rape ebadde sanctioned. Okay? Kizibu nnyo okuwulira nti ebadde sanctioned n'etuuka ku level ya court. I am a lawyer. I did practice at Lukwago and Company Advocates. I can tell you that. Senior counsel wange yabanga Seggona nga bwe tutambula. But I can tell you when it comes to defilement cases, abantu baleeta negotiation. Abantu ne bagamba omukyala mugamba asirike. Nosanga even some officers of the law nga police nga bagamba mugamba asirike bigwe. Naye nga we must face this scourge, this disease by the horns. Tugambe nti no more one child, not even one, must be defiled. Ebisasala ebimpemempeme ye muntu ayinza okugamba nti oba baamulya bamulye nga tayogera ku wuwe. Era bw'osanga ng'abo beebaka ne ku baana baabwe beeboogera ebyo nti oba baamulya bamulye, naye omuntu ng'olinamu ak'obuzadde, omuntu ng'okkiririza mu mateeka, toyinza kuba mmuma. Tuganye looya yenna kuwolereza gw'ayagala, kye tutakkiririzaamu totiisatiisa muntu. Omuntu oba owa opiniyoni yo ku musango kiwe, naye totiisatiisa muntu. Tomusibaako kintu. Kisobola okukulondoola, oyinza okwekolimira nga mu mwago gwokka gwe gukukolimira. Oyinza okwogerera Hajjat agagambo bwe gati
olwaleero nga mu mwago gukolimira baana bo ng'oluusi bajja kusasulira ekyo kyokoze ki kyokka ate junior 1 more minute kyokka ate naleseyo one window of hope nti kyokka kye tutalina kubuusa maaso ensi ewaayira era nakubuuza nti baali bakuwaayiddeko n'oŋŋamba nti emirundi mingi nenkuga nti nange so engeri gye tutamanyi oba kuno kukyali kuwaayira oba bituufu awo we tugambira nti katuleke kooti etwanjulire etubikkulire etuvumbulire etukettere etutabaalire etubuulire who exactly is telling the truth and who is lying. Bwe nakeera ku makya olw'okuba ngamba nti Hajjat Zulu must get justice nentiisatiisa Haji nentiisatiisa Balwanye nentiisatiisa abamu nabo ne batiisatiisa side eno. What we are going to have is a market. What we are going to have is emptiness. What we are going to have is empty noise. Maliriza nga ngamba era nga ngamba abantu bonna seek to matter to people who matter. Justin Namere Ensonga, I matter to people who matter. Nti nali ku graduation nga maliriza lo nga ndina muzadde wange Junior Tamale Mirundi yaliwo yandaba n'ekifaananyi kyaffe nga tulina Tamale senior naawe baira in church. Kale nosanga omukebe ng'oli abadde aleekaana taata w'emijinja amuvuma kati ng'oyo naye amanyi kirala because they don't matter. For me, I matter to people who matter. Omuntu alina matter, omuntu alina kyangattako gwe nsiikinga okumataringira. Kubanga okuleka singa kwali kukola singa abaleekaana bagagga. Naye abagagga tebaleeka. N'olwekyo Junior nja kumaliriza nga nkikkaatiriza tetujja kukoowa ku advocatingira constitutionalism. Tetujja kukoowa ku advocatingira Uganda erimu ensa. Tetujja kukoowa ku advocatingira a lawfulness culture. We shall not tolerate lawlessness. Okwata omukazi ne mwagala okumwambulamu obukaaya bw'okukola kimu mutiisatiisa. According to police records, abantu abo babiri bazze batrailing omukazi oyo okuviira ddala ku ofisi ya Honorable Balam. Bagenze bamugoberera era ne we yavuddewo bw'oweetegereza be bantu be bamu bamugoberedde mpaka ku polisi gye bamututte. Junior, the majority is always silent. Okitegeera ssebo? Abantu bonna abaleekaana ne bavuma ne bakola ki gwe kimanye nti the majority is always silent. Junior olwaleero eno live yo erina views impitirivu naye views ezo tezenkana na comments. Abakomenti nze batono kubalaba. Why? The majority is always silent. Abantu abalaba ekintu kino nga bakigoberera nga baagala mazima bangi naye abangi ku bo basirisa. Hajjat Zulu ayina abantu abamanyi ebikonge n'ebikonge abamanyi nti kituufu abaana bakwatibwa kituufu abantu bakola ebintu ebiri unbelievable ebintu ebitajjansa ebiri diabolical ebiri beyond evil ku baana bali helpless nga ba minors gye bali bagoberera era bwe kiba kituufu nga Haji yakikola ye omusango gujja mu kamuvi era bamukwate bamuteeke ku level endala ey'okumusalira era bamusibe ebyangala ebyo abatiisatiisa n'okumugoberera bajja kukwati oba baagala oba tebaagala abamu opinioni nga teyingirira musango nga teri subjudice nga it's fair commentary that's okay naye abayingira mu musango nti oyo yabba oyo tekisoboka Haji teyakikola waliyo. Okay. Okay, thank you so much. So, that's it. Junior webale kunchaza. Meeting y'olwokubiri. I have a sales training for my people, my sales people. Kangende ndawe bagishusisa. Webale kunchaza. Koti esiba abalayira on oath ng'olimba. Musango, it is a crime to lie on oath. Yanagenda yo yogera mazima meere. Genda mu comment bakukoye dda. Ani asooka kunze ne timo gundi mbadde njagala nze asooka kuba n'obusungu bungi. Gwaba asooka naye. Engeri omukazi gyayogedde ebya sense. Uliriza, engeri omukazi gyayogedde ebya sense. Kafrogeremu naffe ebya sense. Uliriza.
ono Namere mu kwogera kwe alinga crucifying Haji nti omusango yagukola era ayina okuba nga ali persecuted. Ekyo kikyamu. Buli omu wano kye tuliko wano ne mu kooti bakita circumstantial evidence. Buli omu awa circumstantial opinion. Buli omu awakyasuubira nete ino omwalina kintu kiri concrete kikola ki? Ekintu kyokka ekisobola okuproving omusango gwa Haji ye DNA oba forensics nga bageze ne bakebera ng'ekituufu omwana yeegadangibwako ngalo n'obukakafu obugala oba ekisembera da the prime gundi ng'otuyinza okuleeta witness prime witness mu musango guno ye muntu yennyini gwe baakolako ki ebyambyoni ye Nisha owulira bulungi sitegeeza ki fenna aboogera twogera ku kiri Hajjat kyatufiidinga oba Haji kye yeewakana. Telino amaaso akubeera n'agamba nti no Haji yakola kituufu bw'abanga yakikola. Naye waba we tuba nga tukyali ku byomu kyayogera Hajjat kyatufiidinga n'oyo kyatufiidinga kitegeeza tuli just ku byomu kyakola ki nteesa ye kyakola ki kyaleeta. Telino omu agamba nti no Nisha mutuufu oba Haji ye mutuufu. Naye Hajjat ensonga nti no yazireeta mu bantu. Then abantu bakola ki basalawo. Tosobola kunenya muntu simply because ali ku ludda lwa Haji. Ano tosobola kunenya muntu simply because ali ku ludda lwani lwa Juni lwa Hajjat. Buli omu atwale side ye, then we let the law take its course. Ekyatuuse ku Hajjat ewa Nassa buli muntu yakirebe nga kikukyamu. Osegeera kikyamu naye ate Junior ze nkugambye tuddewo ne twebuuza kyava ku kikyava ku nsonga kati kankubuuze Junior. Eno ye kesi ya defilement oba rape esoose mu Uganda. Si esoose lwaki zonna tezibadde mu mawulire. Lwaki buli omu tetafunye attention gyafuna lwa nsonga zibaddengayo nga kooti yekola omulimu gwayo paka lwetuka ku kinusi avunaanyizibwa n'akwatibwa n'akola ki n'asibwa. As simple as that. Ne de fact ensonga mwazitwala mbasakozi musute ku YouTube channel ewono kitegeeza mwaziwa kufuna public opinion then public esalewo kati here we are buli omu yatwala side yeyiye emisango mingi nnyo egya rape egiri mu kooti gye tutamanyiiko terina omu alinako side ku yaabo n'abali mu kooti bano tubalinako side kozi bali mu mawulire beereeta mu mawulire tubalaba ekyo Namere kiba kyamulemye okutegeera tali kitegeera. Tweyanzizza nnyo byonna naye madamu Namere nze kyembadde nkusaba tulinawo omwana gwe baakwata. Omwana oyo alina obulumi okuva bamukwata nga alina emyaka 7 ne bamufunisa olubuto n'azaala omwana. Ne madamu Namere tubadde tukusaba maama okuteeka ennyindo mu zino ensonga sooka muzooli gwe baakwata eyasooka. Tunoonya omusajja eyamukwata omusajja yeekwese omwana atuuse kukula. Omusajja tetunnamulaba eyakwata omwana oli. Omwana kyoyo lama. Oyo omwana nvumidde ebbanga ddene ndowooza nga ndabika nga Deusi Lubega. Nkanya mugamba yenze Kasiba Ntera Manzaani. Akanya kugamba Deusi Lubega eyankwata. Madamu Namere Timo Abawo Franka Mr. Tamale Mirundi Junior tusaba bakwata omusajja eyakwata omwana oyo Planidi mukwata. Banange omwana kuma tukudde ekizibu. Yagenda mu depression. Lama yemyutize nange kanjogere Junior banaye. Ng'omukyalo ono kyemanya ali mu comment section. Madamu njagala kusibira entande eno ogambye nze mu balooya bonna abali mu Uganda manyi nsereko. Nina ensonga lwaki manyi nsereko. Nsereko alina contribution nene ne mu bwalooya bwe. Bwe yafuuka looya yagenda mu parliament alina kyagatta ku bantu b'e Kampala ekyo kimu. Ekyokubiri Nsereko yayimiridde mu kooti n'awa ensala ye n'omulamuzi ng'omuntu yasoma buli kimu. Kati gwe mukazi gwe amanya gange njagala kuddamu Mpita Frank Abaho gegwe g'obuzaale. Minister kitaawo Sempija yakugoba mu famire ku bwamalaaya oluwano Mpita omusiyazi mu njagala siyaga Nsereko. Kikazi gwe ako kaklipo baba kalikodinze ngenda kusiba. Bwaba balikodinza kaklipo ako ng'ogamba njagala siyaga Nsereko ngenda kufafagana naawe kikazi gwe. Nga ne kitaawo minister yakugoba mu famire olwabwa malaaya oluwano Mpita omusiyazi mu njagala siyaga Nsereko ku manyoko neze enviri z'abamalaaya neze enviri za layisi n'obukooti lwaki Mpita omusiyazi mbunjagala siyaga Nsereko kikazi gwe ne banga balikodinza ako kaklipo ngenda kufafagana naawe ate looya ngenda kosa Nsereko kuba ogambye njagala musiyaga nze kikazi gwe webale nnyo bawo nange ndi mabegawo
Yes, bwoba oyagala ebitiibwa kikazigwa genda obikolere ku TV ya kitaawe Masaka. Tojja wane wa Junior ku TikTok kunoonyezaawo bitiibwa na kambaaka. Full figure gwe weesigyeko President Advisor mu Kampala gwe bakuwa President Advisor Masaka. Wandibadde oyogera ku mwanyi. Tulina ebizibu by'emwanyi mu Parliament. Yogera ku mwanyi. Okiwulidde kikazigwe. Bwoba oyagala kambaaka ngenda kuwemula. Lama kuwemule. Tima kuwemule wano tetuwa bitiibwa. Nze sirimu. Andi gwe wenyuti ngabagala mwemula. Wenyuti ngezengena Uliriza Junior uliriza. Mama. Oyo mukazi ekisiza okundeeta okuva wansi okuzimu mubaaso abantu abakola ampisa omusiyazi sitaani eyo muzenyagala siyagansereko gwe kikazi gwe ngenda kufaafagana naawe era ne banga balikotinzaako ka clip ogenda tegeera ani abaho ate looyo angenda kosansireko gambye njagala musiyaga owulidde fulufiga gwe weesibako ensi emumanyi gwani akumanyi fulufiga buli omu amumanyi akoze omulimu gw'amaanyi ku musango guno nga baagala kubba Haji ebyobugagga bwe Oluwano Hajjat yakuwadde sente n'olya wabba baana baali bagenda ku kyeyo video zaaliyo kitaawo bakuteeka mawulire ng'ovunye kitaawo yakuzaaluka obwamalaaya Oluwano weepretend nga mbonoonya bakuwa ebitiibwa wane wa Junior tetugaba bitiibwa tukuwa woogwa wano tewabeera banene bw'oba oyagala obunene bukolere ku TV ya kitaawe Masaka totwasamira tugenda kuwa woogwa musugwe Junior olowooza Nsereko abadde Ensonga tasobola kujjanga n'aziteesezerangako ku TikTok. Wamma Junior talina platform ku TikTok. Naye zitwala mu kooti. Muwoza atimanyi mu kooti gye bakola President Advisor Masaka. President Advisor. Tosobola kutandika teesezeranga ku TikTok. Yaseme byalonga naye musabiramu omulimu President Advisor Masaka. Nzabawa babakazi mbamanyi baba basiba igwe toyogera tomwogera tomwogera kunza jaspe ampunya pisi musiyazi ku live kuno akali kodi nze kantagigemu gwe toyogera lama muleke babikata amabyo tomuvuma obadde avuma Nsereko anafuya Nsereko okiwulidde alina right yogera ku Nsereko omusiro oyo eze enviri za layisi gwe musimuve kola mabo batagala muvuma muleke gwe vuma bakadama bo owulidde sebo so tugenda mu wabwe wano tebagabawo bitiibwa talina kyatugamba bayambe kuona omwana gwe bakwata agenda yambe right bamukwata lwaki tayamba right banoonya awali amawulire banoonya kambaaka ani akumanyi gwe kikazi gwe food figure gwoliko Museveni yamu omulimu ensi yonna emumanyi gwe ani akumanyi neera mawulire abalakalulu bamu makalulu nga bagamba malaya byona mbimanyi bwino njiina bamu makalulu nagwa mu parliament owulira bwino yona tujiina kiri wano kipulitendi nga kitumanyira bw'oba owagira Hajjat muwagire naye ate tonafuya abantu balala owulidde olaba Junior ekisiiza okundeeta wano nameera abadde akkakanya abantu abateesa nga babalanga abatalinamu magezi kale nze ensobi gyendabye naye nga bansonyiwa okwogerako abadde ng'alaga nti Haji bamusibe nga ye alaga nga era akomekereza agamba Haji gujja mukka mu vvi watya nga tegumusse mu vvi nga bali bamuwaayira kiri kityawo alinga asapotinga Haji bamusibe bwe buzibu Haji ayinza okuba yakwata omwana kisoboka naye ate asobola okuba nga musajja atalina kyamanyi ng'abantu amutagetinga kumuteeka wansi nakyo kisoboka Junior bawaayiriza abantu e Kampala abantu banja bw'ogenda Lusiya kiri ku likodi abantu abasinga okubeera mu makomera si gye balina okubeera abantu bangi Junior bakwatibwa akakatika k'emisangosango omanyi kyo baba bamuwaayiriza omuntu mulekereyo omukisa ogulaga nti tomanyi asobola okuba nga teyakikoze muganda wange sijja kulimba Junior ososanga mukazi wange omusajja amukutte ku mukono n'okuba entesa mulekerawo okwambaza abaana obugoyo nga badde amulagirira kkubo balekerawo okwambaza abaana ab'obuwala obugoyo obumpi Junior ogwa ku kyana kiwala ng'ekyana kinyirira n'ogwa ku kyana nga kibigula ekisami naye nga omala okugekwegadanga mbu wa myaka 12 naye ng'omwana gw'ogamba akumira wenna n'akumalawo ng'abaana Junior abaana bakunama ekyana kya myaka 14 nga kibitiguza kiti ekitumbwe abazadde mmwe buzibu mwambaze abaana bammwe bulungi nze neiba wange tayambaza mwana mpale
nze kata nemererwe egundi engire bamala kuŋŋamba mbu omwana muto kwe kuva ku mwana w'omukazi so be batuleetera ate ebizibu ebiseera yali tamwambaza mpale Timo oyo ebyana bikumira muganda wange olaba omwana teri omato ekabate kyali baana bato walaba omwana adoni nasabaga mambu wa myaka 14 omwana ino omutuli oguyita bune tuleera nedda kiki kye mutugamba Junior ogenda n'akaana ng'okalabanga akatono ovaayo ng'oweekeera n'ogamba kikino kye naguddeko akaana kamanyi sitayiro zonna nti naawe leka nze abaakuzina onzina otya ng'oli muto abaana bamwe mutukabaana bato mwana wa myaka 14 akyeva abamanyi okugira okusika ebigaaga abaana bamanyi sitayiro ng'enkoko zaffe baba bazirya tebatusaasira obwana obwo bukuula ne kakukuula ne kakulya ssente zonna ne kasiba enviiri enjala apukiipu byonna nga kabitegeera olutuuka mu kato mu bwana buto genda olabe amanyi location ya KFC mutwe genda olabe amanyi location ya KFC mutwe kafeja basa amanyi jeri omwana mutama amanyi kafeja basa jeri omwana agamba atereka nze abaakola ki muze abaakulya nze Junior buno omwana bwe Kampala obulaba bubeera ku ssomero nga bwatandika dde okweryalya okatwala mu logi ne kagamba eno logi yawe no bannanga abantu abo bawoggana babeerawo nga batuulya n'omubuuza wajja oddi omwana muto amanyi logi 10 mu mutwe nze nasanga akaana e Kampala Junior nga kalina sayidi ya Haji tugenda mu logi nga bakawandika ne mu kitabo nja kuddako ku sayidi ya Haji mu busiraamu omwana ow'emyaka 14 bamuwasa 14 webale nnyo bamuwasa mu busiraamu omwana nga wa myaka 14 bamuwasa yafana akaana kulungi alowooza Hajjat lwaki ensonga kalinayo ekitabo we bakawandiika nekirala Tamale Junior eno message njagala ojjukuwa kyemanyi kino ekikazi ogenda okujja ku live yo kyasoose okukubira essimu kigambe bwe kiba kijjanga ku live ayina abantu batalina kuyisaamu maaso okuli nsereko oyo kabaka wa kuno n'ensi yonna emumanyi oyo tayogerwako anafuye balala bati nsereka mujje mukamwake Hajjat mugezi yategedde nti ebintu wana bitwala mu sharia bagenda mugambo we 14 awasibwa najja eno mu bantu abalala Hajjat mugezi bajja mugamba awasibwa 14 mugezi nnyo famire eyimiridde ku mpaji y'obusiraamu yali ayina kusooka misikiti okuwaaba kwe kujja eno mu public mu baana abatali basiraamu oli mugezi ako mufune mukawandiika bannange mufune mukawandiika omwana we 14 mu Buisiraamu akirizibwa waako omuntu kituufu nze ne maama wange yazaala firstborn nga alina emyaka 15 firstborn waffe nange jjajja wange yazaala taata nga alina emyaka 14 owaffe yazaala firstborn mama yali alina emyaka 15 yazaala omuwala gwenzirako kati kambuuze Junior osookera ku makya n'okwata video yaffe ey'oku TikTok n'ogitwala mu kkooti mb'omulamuzi bubuno obujulizi bwendeese kati omulamuzi faani wa Timo wa Balisita omulamuzi gweyagala okumpaabira abeera ku live yange atapinga screen abeera ku asiwani anamuwa vibe gyayagala ani ensonga eva ku bazadde abambaza abaana obubi omwana w'emyaka 14 n'omulaba ng'ayambadde kapatula kakomye eno asibye akabina ali mu kkuba atambula obubeera abugizeegize babupika bati bayiga n'oggula amabeere ne batukozesa ensobi obuzibu buli ku bazadde abaana bammwe bambala bubi kati wagambye omwana wenna omubuliramu obwo bwana bumira nze kamira nenkaba nenkubira mama wewe 14 ola wewe musobola bakuwewe 14 14 bamukuwe ati kwa Junior solo kumazisa omwana we 14 igwe baya bado bamanyi kati omwana we 14 abeera mu Kampala Makindye atulya ffenna nga we tuli wana natunuli ababana baba batobadda ffenna atulya bana
bamanyi ne family planning ne pills bomanyi ne pills lama bomanyi ne pills namala n'abatunuulira mwenna abatunalagala banno bano babeera eri ku live nga beepaaka bonnamba mazi bannange nina neiba wange abeerawo kawempe neiba yambaza omwana empale mwana wa myaka 13 naye omwana akera ku maca kutega kamaso agenda tukozesa ensobi ffe abamu emitima egyaffe minafu nnyo kale tukkiriza Namere waleese ensonga ez'amagezi ku platform enkyamu eno siko sokozeeko Namere Junior muzeeko twogeremu naye ebyemirembe muzeeko eno si Buganda Road muteekeko tumubuuzeeko obadde osuubira tukugambe ki mu prosecution prosecutor febe tubimanyi leka muteekeko tumubuuzeeko kati ebyokuyomba biwedde muzeeko eno tebafunayo bitiibwa eno teri bitiibwa nyabo wabuze bitiibwa bikolere ku TV buuza Donald Trump yakola live abaana bamusabula neyetegera nti bulijjo tategeera braza timoroza sisibudde nange bwe ndowooza genda owummule kale bwentyo bwe ntambudde olwaleero naye nga njagala okutereezaamu katono mu live eno Honorable Nsereko talina musango is a lawyer and a very respectable lawyer. So mu bibadde mu live eno waliwo ebiyiseeyiseemu naye nga Honorable Nsereko tukwagala nnyo webale kulwanirira abantu gwe watusomesa digital migration eya TikTok. So endowooza z'owulidde si zange z'abantu sekinnoomu. So Honorable Nsereko, we love you and respect you a lot. Yakola mulimo gwe nga munnamateeka and is very respectable by the way. So awo kawe wayiseemu awo kale mukyala Namere naye omanyize kyenjagala abantu okuwa endowooza zaabwe kibeera kirungi. I love people who give their opinions. Kitegeera. So mukyala Namere naye mwebaza nnyo okutuwa obudde azze naye n'ayogera Namere naawe ensonga ze. Nze ndeeta buli muntu kuba nze siina ludda. Junior nkolagana na buli muntu. YouTube, TikTok, I work with everybody because gemaanyi gange. That's where my energy is, to work with everyone. So buli omu muleka naawe endowooza ye abatasobodde kuwa ndowooza zaabwe olwaleero mujja ziwa olulala. Naye nga kyembagamba tuleke kooti zikole. Si kirungi kuyingira mu misango kubanga wabeerawo bingi by'otamanyi. So kooti bw'erimala osala tulijja ate naffe ne tuwa ensala yaffe. Nvumirira nnyo ekikola ekyakoleddwa abantu abalumbye Hajjat ku Nasalood. Ekyo kyekikolwa kikyamu nnyo. Tokkirizibwa kulumba muntu n'omu. Bw'oba olina obutakkaanya n'omuntu ng'ogenda ku poliisi ng'omuggulako omusango. Naye ebikolwa by'okutwalira amateeka mu ngalo si kirungi. Anyway, ebintu by'emmwanyi nabyogeddeko dda. Siwagira gavumenti ku kyakujjawo USDA ekitongole ekibadde kivunaanyizibwa mu mmwanyi bakitutte mu Ministry ya Agriculture. Ekyo sikiwagira. Emmwanyi zibadde zikola bulungi. Abantu nga bafuna ssente mu mmwanyi. Yes, twagala added value. Naye USDA era esobola oteekako added value. USDA badde ekoze bulungi ng'ekitongole. Ngewe eggwanga lino ssente empitirivu. Teri kitutwaza mmwanyi mu Ministry ya Agriculture. Tekiriiyo. Ekyo kyo gavumenti mwakoze ensobi. Eyo yo yabadde ensobi y'amaanyi. Era nze president bwe ndiba mulabye ndi mugamba nti ezimu ku nsobi gavumenti yaffe zeekoze kwe kutwala emmwanyi mu Ministry ya Agriculture. Teri nsi yali ekikoze. Ensi zonna ezirimu emmwanyi zi Brazil, zi Ethiopia zikola kye bayita agencies. There are things in the economy you can't rationalize. Ngai watali nsi yali rationalizing oil amafuta tebagala rationalizinga.
batekawo agencies eri independent egalwaninga. So ebyo nabye mutugamba mbu twagala kukendeza kusasanya mu government, ebyo byonna bya kisiru. If you want to cut government expenditure, tandikira mu parliament. Start with parliament. Oyina ababaka 5 mu 3, lwaki tobakendezaako? Oyina ba minister 8 mu 4, why don't you cut those ones? Kato jawo USDA ate kitongole ekituwa sente mu mwanyi. Kati mu ministry ya agriculture je mututte mwanyi kipya ki ministry kyegenda okukola. Eyo ministry ya agriculture teyina makulu. Eremeddwa n'okulima obutiko. Eyo ministry yalema n'okusimba kalituusi. Jotwale mwanyi za bana Uganda. Mu ministry a failings on everything. That was wrong by the way. Ekyo kikyamu. USDA sigalewo. Ekola omulimo gwayo nga gwebadde gukola. Because ebitongole bingi mubireseewo naye nga tebirina makulu. Ekitongole ekituwa $1 billion kyoliko kyojjawo mbotereza management. Are you normal? Otereza management mu kitongole ekikola obulungi. Lwaki totereza management mu Yinula ekola enguudo? First start with Yinula. So those senseless arguments okwatotye mwanyiza bana Uganda nozitwala mu ministry wano eyatugamba tujigulira amayinja ekubenzige oza twerabidde wano eyo ministry yali eguza amayinja ekubenzige. So it is wrong to put USDA in the Ministry of Agriculture. Abantu mbaleke balime mwanyi zaabwe. There are things you cannot rationalize in the economy. Obuzibu bwa government ene jakola ensobi ejo kumanyira balimi. The farmers make up the biggest portion. Nze mama wange mulimi, nange ndi mulimi. Government eve ku balimi. Muve ku balimi be mwanyi. Leave coffee growers alone. Ebyo bi added value bye mwagala okukola. Musobola obikolera eri mu SDA. Kati omugitwala mu Ministry ya Agriculture we wali added value yokka. Abantu balimye mwanyi. Mwabasiba bagamba abantu balime mwanyi. Bamazo zirima mulaba bagenda funa sete mbukati tujitute mu agriculture. Why did you create SDA in the first place? Lwaki kitongole mwali mu kikola? If the minister could manage coffee, bweba ministry ya agriculture ali esobola okumanaging emwanyi. Lwaki mwakola ekitongole USDA which has performed well? Musmanya, we are cutting the government expenditure. You know, we want to manage it. Manage what? Ebitongole byonna bye mwateeka mu government because ebitya. Tubimenye wano. What happened to Uganda Telecom? Mwakwatano Uganda Telecom. Nemujediza, what happened? Namwete mututama. Leave the coffee growers alone. Kati Uganda yonna erima mwanyi. Emwanyi zezitu. It's the only thing we can get money from. So, tubegayiridde government muzeo USDA emanaging mwanyi nga webadde zikola. Kitongole kibadde kikoze bulungi. Tewali nsi eri serious erimwa mwanyi erationalize nze mwanyi. Emwanyi zibeera mu agencies eri independent. No jitwale Ministry ya Agriculture. Nga ne Minister wa Agriculture aliko tayina background ya agriculture dem. The current Minister of Agriculture is a farmer by tribe. Mulunzi wante. By tribe. Gowe mwanyiza bana Uganda. Nga ba Minister wa Agriculture baliko a farmers by tribe. Tebaina chibamanyi ku agriculture. Muve ku mwanyi. How do you remove echitu okuva kuba technocrats no chiwaba minister? Betumanyidde ddala. Wadde abalemeddwa n'okusimba obutungulu. So it's very unfortunate by the way. And government fa bajibuulira amazima. Muve ku mwanyi. Abantu basimbye mwanyi. Wemba mwagala added value, UCDA can do that. Just the way they have been doing, because they are chechaji teke sao. Tosenkano olulala. I'll tell the president.
fact, I'm writing to the president to tell him that. Oba mpulira bulungi kati. Nkuwulira. Nti tuli ku musango gwa Haji ne Hajjat. Abantu bangi baguyingiddemu. Naddala ba advise ekitakkirizibwa na mateeka. Era tubadde tubayita emisango egiba mu kooti tebagyogerako. Naye kati gwe ng'ali mu gavumenti ate ng'oli muwabuzi wa president. Tubadde tusaba otutangaaze. Ng'ate munnamateeka gavumenti yammwe kati eyingira mu misango egiri mu kooti. Abantu baagala ekisookera ddala ndowooza mu nsi muno ntandise okukikkiriza edda abakulu abamu bakiŋŋambanga naye nange ntandise okukikkiriza nti ensi eno erimu abantu ba mirundi ebiri. Ekisooka erimu ababi. Bino bye twerimba ono musiraamu, ono mukatuliki, ono mu orthodoxi, oli mu SDA, ono munyankolo, oli mugando, ebyo byonna si bikulu. Ebika by'abantu mu nsi biri si bazungu n'abaddugavu nno. Wabula mu nsi muno tulinayo kye bayita abantu ababi. Kati tulinayo ne kategori y'abantu be bayita abalungi. Ekyokubiri mu nsi tulina kategori y'abantu abatategeera. Kandi ne tubeera ne kategori y'abantu abategeera. Mujja kukkiriza bino bika. Naye babiŋŋambanga nga ndi muto ne mbiwakanya naye kati ŋŋenze enkula. Ne ndabanga biki bituufu. Ekira tulina abantu be bayita abasiru. Ekyo ekigambo nti omuntu musiru oba omuzungu kye yaleeta nti stupid weekiri kuba kirina be kitambulirako. Kati ne intelligent ne smart ne brilliant oba abagezi oba abategeevu oba abategeera ebigambo ebyo gye biri kuba birina bye bitambulirako. Kyannaku nnyo nti osanga omuntu nga muzadde nga tatulakanga ku bakitaabe b'abaana be ng'era n'abaali bamutadde ku nninga nti waliwo wano akasajja akanaku akagamba nti ke kataata k'omwana oyo gw'olina yabasiba nako n'akatiisatiisa n'abasuubiza okukasiba n'aboogeddeko okubasiba naye ng'olwaleero asobola okutuuza Hajjat Zuura mu luumu n'amusibira eyo n'amubuuza nti mbulira taata w'abaana bo yaani era oteeka otubuulira era tujja kusiba era tosobola kuvaawo wano. Bannayuganda kambabuulira omanyiize. By the way, it's my first time to be live on TikTok. Muyinza okuba bamutte mukimanyi. So ajjanga obuubuukana ng'oyaka nnyo genda mpola kuba si nze muntu ayagala ennyo obutaala, seegula, seetunda, saagala nnyo kumpaana kubanga obulamu bwange ennono gye ntambulirako gye nsomesa abaana bange is matter to the people who matter. Kawulidde? Faayo nnyo obe wa mugaso eri ab'omugaso. So siryawo nti ntera okulwanirira ennyo okubeera ku mwanju. Era ffe waliwo n'abantu abansanga eyo ne babuuza nti bannange bulijjo bwoti bw'oli kale singa abantu baali bakimanyi nti bwoti bw'oli ne mbaga sifa sirwana nnyo era kufiirawo nti bamanye nnyo bampaane nnyo kuba ebyo si bikulu. So it's my first time to do a TikTok video. Singa mbadde njagala nnyo okumanya n'okundaba singa nsiiba ku zi live kuba ba followers nange mbalina. Natulendinga nako ku TikTok ebbanga ddene naye era live saagikola. So ngenza okuvaayo nga ndaba nti waliwo eggwanga gye liraga abantu abamu abatajjansa gye baagala okulitwala nga wakyamu. Junior, ompulira bulungi? Yes, tukuwulira. Ekimu ku bizibu by'eggwanga lino ebyo byonna by'oli mu kunyumya emmwanyi waliwo abamisadvisinze pulezidenti bula 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 bula. Ekizibu ky'eggwanga lino kiki?
discipleship. The country lacks discipleship. Twale mu okufuna abalambika nga be batuufu. Singa eggwanga lyalina abalambika nga be batuufu, singa emmwanyi ne mu UCD ekolerayo. Singa ne bw'ogijjayo n'ogitwala mu mayivu era ekolerayo. Ne kati mukubagana n'empawa ne ku bintu eby'enjawulo. Tutuuka okulaba abantu abayita bakozi ba gavumenti nga bagamba omuntu eyaloopye nti omwana we baamukwata nga bajulana kumugwa mu bulago. Beefudde mouths for hire. Obeera otya omumwa omupangisi? Iwe senior presidential advisor kikyo obiisanya n'abanaku abanoonya obwenkanya. Obusungu fulufiga bwalina simanyi na gyabujja. Obusungu abujjawa. Kunga guli omusango gwa mwami n'omukyala. Omukyala agamba omwana yakugamba omukwata. Balemeddwa okukkaanya bagenze mu kooti ebataawuluze. Etubuulira ani alimba, ani atalimba, ani mutuukirivu, ani atali, ani yawaayidde, ani ataawaayidde. Nsuubira nga senior presidential advisor yenna oba omukozi wa gavumenti yenna oba omukulembeze yenna eyaliyingidde mu nsonga eyo yalibadde akola gwa discipleship, kulambika nti gundi gwe bw'oba ogenda mu kooti tebalimbirayo. Kubanga okulimba mu kooti omusango ogwo baguyita to lie on oath. Musango osobola ogenda mu kooti ng'ogenze nga witness n'okkakkana nga naye bakusibiddeyo. Kubanga oba omaze okuwanika Bayibuli oba Korani ate n'olimbirayo. To lie on oath is a crime. Twalibadde ffe abakulembeze tukanya kulambika. Twalibadde tubuuza ebibuuzo magic questions mu musango guno nti abaffe omwana gwe baakwata ali ludda wa? How safe is she? Tewabaawo amutuusaako obulabe nga tayagala ayogere. Baganda be abaawo obujulizi ne bamala ne beekuba endobo ne beekyusa. How safe are those young ladies? Betwalaba ani abalina? Famire eno tugikumyekumye tutya okulaba nga tekunkumuka kusaanirawo ddala lwa nsobi ya muntu omu oba ababiri. Teri akakasa oba Haji kino yakikola oba nedda. Tewali yadde no. Kooti yeyina okwesigama ku kye bayita admissible evidence. Tolowooza nti buli kasasiro gw'otwala mu kooti nti oyajja kuba evidence. Kooti esengejja n'egamba ono inadmissible, tugire wano bitwale. Ate n'esengejja n'egamba nti kituufu ono ye admissible evidence. So kooti ejja kusengejja etubuulire admissible evidence, emwawule ku inadmissible etugambe nti ddala kino kyali bwe kiti, oba ono bamuwaayidde, oba ono ye mukyamu. N'olwekyo abakulembeze mu kaseera nga kano nkuzaayo baali badde babuuza bintu biri magic questions nti omwana aliwa. Juni yessaawa eno twali badde tweraliikirira nnyo famire eyo ne bateetema because they can cause grievous bodily harm to each other. Mu famire mulimu abawagira Hajjat nti mutuufu, mulimu abawagira Haji nti mutuufu. Tubakumaakuma tutya ne tulaba nti no, abantu bano tebeetema. They can be patient enough to wait on court. Tukola tutya okulaba nga ab'ekyalo we baali babeera, kubanga ekyalo kyennyini nakyo kiri divided. Mulimu abagaa nti Hajjat Zura mutuufu ate Haji naye mutuufu. Ekyalo nakyo kiri divided. Bw'ogenda ku kakiiko ka chairman w'ekyalo ekyo, akakiiko ako kabaako abantu 9. Abamu bali ku saidi ya Hajjat Zura, abalala bali ku saidi ya Haji gwe baasiba nti yakwata omwana. Abakulembeze essaawa twali badde omulimu gwaffe omunene kulambika, kutangira bizibu biyinza kuva mu musango guno guleme kufuuka security matter, guleme kufuuka security threat. Tuleme kulaba bye twalabye nga bigenda maaso ku NASA. Twali badde tusenga so si kukuma muliro mu bantu nti oyo mubbi, oyo tategeera, ono kino. Omuntu omutuukirivu ku nsi taliiko. Ate mu nsi ya Mungu eno towakaniranga nnyo muntu kugenda wala. Tokikola. Olekanga ebitongole ebivunaanyizibwa nti biramule. Weetegereze okuba ebituli ng'osinziira ku bali kye bakuwadde. Tinedda naye ate lwaki kino kooti yakibuusizza amaaso.
Kyovolanga bulijjo abantu baloopa n'emisango ne gumusinga n'ajulira. Ate oluusi gy'ajulidde ne bagamba nti agwe gwasingidde mu junior court ye mutuufu. Kubanga omuntu wasobola okubaawo ekituli kooti kyetatunuulidde oba wayinza okubaawo omuwaatwa gwerese emabega. N'olwekyo tulinde ekkooti ekole omulimu gwayo. Nvumirira buli mukulembeze. Nalabye Nsereko ng'atiisatiisa abantu. Atiisatiisa omukyala. Tigwe nnyabo kenaakukwata k'ogenda mukola kinsi. Si gwafugirwanga. Ogenda mukola ki? Bwe wamusangayo ku kooti lwaki kye wamusuubiza okola tewakimukola. Kati njagala mbakubuulire mu Bannayuganda. Ekisookera ddala nze mu musango guno sayidi eyange bagiyita mazima. Obulamu bwange sikwenyakwenya muntu, sirimba, siwaaniriza nze bya kisiru, nze nkubuulira mazima. Obulamu bwange neddira kulimba akabbiro kukwenyakwenya. Abantu abamu temumanyi meaning ya linnya lyange. Nameere tukitegeeza nameere. Nameere ge mazzi ameere nga bw'ogatunulira olaba ekiri wansi. President Museveni musajja munyankole naye yannyonnyola erinnya lyange. Twali mulwale nannyonnyola abantu erinnya lyange teritegeeza. My name means transparency. Otunula nga kyolaba kyekyo. What you see is what you get. So nze sibuukira biwenda. Nze sirippira boda nti ekigaali kiyise wano buli muntu ekyo kyabuukidde. I don't just follow like a fool. No. I don't follow like an idiot. I ask why. Oleeta ekintu n'embuuza nga kyatandika ddi, kibaddewo kitya. Nze olunaku lwe nayogeddeko ne Hajjat Zura namubuuziza ebibuuzo nammwe mwenna abalekaano bulekani bye mutamubuuzanga. Abawuga n'obuwoganya ebibuuzo gyebidde by'oyinza okubuuza Hajjat Zura n'akankana. Naye nabimubuuzizza n'ensika eriyo ne mmanya nti wano tulina problem. Ne mmanya nti tulina obuzibu mu musa. Guteekwa okufuna conclusion. Kubanga gulimu ebintu bingi era nvumirira omuntu ayagala okutangira omusango ogwo ogutagenda mu maaso. Ate Bannayuganda kambabuulire ebyo byonna bye mulaba bakola omukazi bamubuulira baagala okumukuba baagala omumukola ki babimukola kuba tusemberedde amazima. Guno omusango gugenda kuba mwangu tegugenda kusukka myezi 6. Gino emisango gye mumanyidde egirwa mu kooti n'ofa ne bakusikira ne yakusikira n'afa. Nedda ssebo. Guno omusango gugenda kwanguwa ngulaba musango gugenda kwanguwa mukko. Mulina ekizibu abantu abavuma Hajjat Zura mumanyi musiru. Mwattu wempima buli muntu alengeza Hajjat Zura ne mumukunkumula ne mumuyisa ng'ekitagasa. Omukazi oli mugezi mu nsi muno otyanga omuntu omugezi eyeefuula omusiru. Okawulidde? Babamu tuli bagezi ng'era tetwefuula basiru. Bonna nze nedda. Ndi mukazi mugezi era sikukkiriza nze kunfuula ebyo byonna by'oba oyagala kunfuula. Naye mu nsi muno otyanga omuntu omugezi nga Hajjat Zura naye nga yeefuula musiru. Ayambala hijaabu n'oga kino ekikazi kiri wano tekirina nnyo n'omulaba ng'ali defenseless. Si musiru. Ku NASA poliisi kyali gitwalidde eddakiika ezitawera 10 okumutuukako. Naye yatambudde n'agendawo nga naye akimanyi nti n'aba mu training weebali. Akakasajja akabadde mu ssaati enjeru akabadde kaleekaana ennyaka akasaamirira nga lubaala abuliddwa waatuula. Wabaddewo akabadde mu ssaati enjeru kasaamirira bwe kamubuukira bwe kakola ki kamukubye n'oluyi vidiyo nga kamukubye oluyi tugirina. Mukulu yonna gy'olimanya oli sijja kuga nti tugenda kukukwata oli mukwati. Tetukkiriza muntu yenna kugajambula muntu nti olwokuba yaloopye omusango mu kooti kankibangwize. Ne bw'anaaba Haji mwizira nga bamuwadde beyiro nga bamutadde kakalu ka kooti singa baba bamutadde kakalu ka kooti. Tetukukkiriza kumulumba omukoleko fujo. Ne bw'aba Hajjat Zura ne bw'abeera mu witness ne bw'abeera omu ku bajulizi oba wa ku kyalo oba wa famire oba ne obeera buli obwana okuwala okuli ekyana bambi ekiwala ekyali kyambadde ebyekisiraamu.
ekyagamba nti kyayo taata yakwata ate ne kimala kikasitatu ne kikyusa nti baatukaka abo baana agoma bujje Mungu abasaasire essaawa eno buli omu kyayagala kyabakozesa bali mu kutya bali mu confusion oyo omwana ennaku gy'alina alaba muganda we ali mu mawulire bamukwata bamugamba yogera bino abalala bamugamba kola bino takoze bigezo bya senior fu ne bwe tuwulira nti oyo omwana gw'olumbye n'omukolako effujjo tujja kufuna tokkirizibwa mu musango guno nawuliddeyo n'ababadde beewerera state prosecutor musaatuuke empola kuba abantu tebali tebakyetimba ku mitwe gwe tolowooza nti bw'otambula mu Kampala oba mu Masaka buli muntu kyali atambula akyetimbye wano ku mutwe nze nti nze gundi ojja kumaanyuukira mu muntu osaatuukire mu muntu ogwa mu buzibu bw'onaanyumiza bazzukulu bwe banyumiza abaana mukome omuze gw'okutiisatiisa abantu abakulembeze oba wayita mukulembeze mukyala Nakiwala takyali minisita w'abavubuka Florence Nakiwala Kiyingi is not the goddamn minister of children and youth affairs. Minister w'abaana n'abavubuka bamuyita Balwanye. Mukyala Nakiwala yali minister yava mu DP najja mu NRM ne bamuwa reward. Najja ne wafe Bukomansindi mu Greater Masaka abantu ne bamukuba akalu. Bubi nnyo nno. Ne bamufuula senior presidential advisor ku baana n'abavubuka. Naye Madamu Nakiwala, with all due respect, stop commandeering Balamu's job. Lekera awo kuyisa olugaayo mu Honorable Balamu. Akola emirimu gye procedurally and systematically nga standing operating procedures bwe zimulagira mu mirimu gye. Aye naawe n'obuukira n'oduumira gy'oli mu nnyumba yo gy'otudde oli atuula ku Ministry of Gender gy'akolera emirimu gye. N'awandiika amabaluwa naawe ebiragiro. Naawe n'osinzira ku mitala gy'osinzidde n'otandika okulagira ti kino please we shall not accept case. Don't commandeer someone else's job. President Museveni musajja mugezi ddala omulimu yagugujjako mu cabinet n'akugobamu n'aguwa Balamu. Yasooka n'aguwa omukyala oli yafa minisita gwe baali bawadde obwa defense omukyala bambi yafa juice ow'ekisolo gwe yasooka okuwa omulimu oyo mukyala Mateke muwala wa Honorable Minister Mateke. Omukyala oyo tale yali minisita ne bamumuza omukyala ne bamuwa obwa minisita nga ye minisita w'abavubuka n'abaana. Ate mu bannayuganda kambabulira abantu abateemulisa be bakoze nnyo. Success Honorable Sarah Mateke za registering mu office ye nga minisita w'abaana n'abavubuka n'abo abakolera mu mataala tebazi registering. So don't undermine someone else's office. Honorable Balugahare is the Minister of Children and Youth. Let the man do his job. Nalabiwa babadde baagala n'omukuba engalo mu maaso. Naye Honorable n'ayimirira ku magulu ge n'abaga nti nedda awo weeyingiza mu kitali kikyo, awo weewummuze, awo ddeeka, awo wummuda. Ba-advisor ba president. Ekifo n'ekyo ky'amakulu. Ba-advisor ba president. Senior presidential advisor. Kifo kikulu era kifo kya buvunaanyizibwa era tubyetaaga. Era ba-advisors abakola. Omanyi mu buli kifo mubaamu abatakola tulaba ne mubasomesa mulimu ba ghost teacher nga tasomesa. Ne mubasawo era waliwo be bagogombola obugugumbuzi nti lwaki mu ddwaliro tobeerayo. Ne muba minisita mulimu abakola n'abatakola. Ne muba MP mulimu abakola n'abayisa obuyisa ebivvu. Ne muba senior presidential advisor mulimu abakozi n'abatali. Ng'ensi yonna bw'etambula. Omulimu ogwo mukulu. Era ba-advisor full figure ne mukyala Nakiwala emirimu gye mukola nga mugikola mu butuufu. Mugende mu maaso mugikole. Naye bino bye mwatandise eby'okwagala okusekeeterera kkooti. Eby'okutiisatiisa omukyala eyaloopa omusango mu kkooti. Ebyo ebintu bikyamu nnyo. Era nze nkubuulirako Junior Mirundi Tamale. Naloopa dde omusango mu office ya president. Era abakyala abo baabayise ku Lwokubiri lwa wiiki ejja ssaawa 8 tugasimbagane. Baabayise mu buwandiike era mu butongole akakiiko akakwasisa empisa kaabayise. Because this is contempt of court.
eno contempt of court nabagambye abajja mu Mpola ndi mulala muko sikusanga balazalwo nenkuga nti munnange olina okummanya olina okunjagala era mpaana nnyo nze sikolera ku kabampaane ekyo n'abamanyi bamanyi nze ngenda na kituufu eva nti mu mazima kutombulire honorable ne mukama wange president akimanyi nti oyo omuwala mukambwe ate ebituufu kwatambulira naye akimanyi ne wabaawo ebizibu wano mukwata Masaka nkubira essimu n'ambuuza wamma gwamanyi okwogera amazima mbuulira so nze byange amanyi nti oyagala mazima come to me amanyi nti oyagala katemba kuwaaniriza kukwenya wacha wewe obadde ombuuza biki wabaloopyewa full figure ne mukyala nakiwala kiyingi damuuka awo bantu wano ampa ebbaluwa eyo Emily the administrative assistant should bring me that later ndowooza ngisome verbatim tetwagala kuzanyira ku ggwanga eggwanga temugenda kulifuula nti lyaba tategeera in the laptop bag lino eggwanga junior nabaloopye mu kye bayita office of the president nawandiikira president wa ggwanga lino nempandiikira secretary to the president abamu kumumuyita permanent secretary Haji but he is actually the secretary to the president nemuwandiikira ebbaluwa eyo kopi yaayo yatambudde mu office 20 zeziriwa kopi yagenze wa minister for the presidency omukyala Mire Babalanda kopi eyo negende ewa senior council PPS to the president omukyala akulira emirimu mu maka g'obwa president state house kopi eyo negende ewa IGP kopi eyo negende ewa deputy IGP General Damulira atwala crime intelligence negende ewa Fande Magambo deputy IGP atwala CID kopi emu negenda mpaka ewa deputy IGP atwala operations kopi emu negenda ewa inspector general of government honorable Betty Kamya kopi emu negenda ewa inspectorate of government kitongole inspector general of government muntu kopi emu negenda ewa general Isoke akulira anti-corruption unit kopi y'ebbaluwa eyo negenda ku directorate of anti-corruption mu ggwanga lyonna kopi y'ebbaluwa yiyo yoga nesala mpaka wa mama Janet Museveni first lady mama w'eggwanga kopi y'ebbaluwa yemu negenda ewa mama Jessica Alupo the most powerful woman in Uganda because she's number 2 in the country kopi y'ebbaluwa yemu negenda ku polisi y'e Kajjansi kopi y'ebbaluwa yezizi lwaki nemenyange ebbaluwa yino kopi y'ebbaluwa yemu negenda to the honorable principal judge judicial kopi y'ebbaluwa yemu negenda to the head of public service and secretary to cabinet mama Nachobi kopi yemu negenda ewa director general Iso omwami Katabazi afande kopi yemu negende wa director CMA oyina gwotawulidde bonamba wulidde oyina gwotawulidde prime minister gwe sitawuliddemu wanji prime minister kopi yagenze wa president ne vice we ne first lady prime minister era kumpimba muwandiikidde kati waloopyani nani to be specific kopi eno complaint against the conduct of 2 senior presidential advisors that tantamounts to contempt of court. Ebbaluwa eroopa enneeyisa ebigambo emize enkwata y'omusango guno eyeefaanaanyiriza oba ekkakkana mu luzungu tewaliise tantamounts to contempt of court of 2 senior presidential advisors omukyala Florence Nakiwala Kiyingi ne full figure gwempulira nti ye Jennifer Nakangubi kopi ebbaluwa eno beeroopa era yino received copy ne office zenkugambye tekuli etanzirangamu office
zona zanzizeemu ne zingamba nti mbutuufu naffe omusango tubadde tugugoberera naye abantu abo babadde basusi. Era okukakkana secretary to the president yabayise naga nti nedda tulina okutambulira wansi w'amateeka ffenna nga bannayuganda. Era yabayise ku Lwokubiri essaawa 8 tugenda kubeera ku head office of the president tutaanye ensonga zino. Abantu bonna abali mu musango guno, oba oli muwagizi, oba oli musunzi, oba oli looya, oba gwe waloopa, oba gwe baaloopa, oba oli mujulizi, mugenda kutambulira wansi w'amateeka oba mwagala oba temwagala. Temugenda kufuula ggwanga lino nti kiwangawanga kisassalala. Don't turn it into some kind of boulevard of broken dreams. No. The country is a republic governed by a president and his government. Full figure please. Obusungu olina bungi naye weefuge. Twalemeddwa okumanya kategori mutukuteeka. Abamu batandise okulooza nti oba oli mujja wa Hajjat ubeeyo mu basajja bebe wagenze n'okumbooza waliwo abamu abakwagalako kutusobedde obusungu ojula okwabika n'okwabya buli kikulina. Obusungu obujja luddawa. Full figure, you are going to make a mistake. Nkubuulira ndi mukyala munnamateeka, ndi mukyala atya Katonda, ndi mukyala li principled. I'm one of the most principled people in my age gap. Full figure nkubuulira ogenda kukola ensobi. Ate waliwo abaakuteza akatego sirina nnyo bwe nnyinza kutuuka kunkulabule mukwano bajja kukusiba. Waliwo akatego ke bakuteze naye mu nnaku zino eziddako. Full figure genda mpola weegendereze. Ate munnange abantu abategeera ku bbaluwa ne badduka ku office of the president abalala ne bakuloopa nabo bangi. Simanyi bulungi lwaki obeera okunaawuza entalo. These are Nale balazewa. Ana. Honorable chaliko. Ndoza ka network. Honorable Damos indicate request. Banange njagala okuddamu okuwa disclaimer. Ebirowoozo by'owulidde mu pulogulaamu eno si byange wabula benkyazizza. Ebirowoozo by'owulira mu pulogulaamu eno si byange ng'omuntu wabula abo benkyazizza ye disclaimer gye ntaddeko. Saagala kuwulira muntu nga neetika era please. Disclaimer egamba byonna by'owulidde mu shemu si byange nga moderator. Nze ndi okuleeta buli muntu. Siina ludda nange ndaba birabe. Ndoza mukitegedde. Saagala muntu kuneetika nze nako wentalo. Era Junior, nyo please. Put respect over my name. Gwe nyongeramu